Alekwe kumira ku channel yaffe nunje no bwe bati tusimira ddala from the bottom of our hearts nabanja bireke naye nkwaniriza ku show yaffe eya Celebrity Patrol amanya gange nze Trace Menga tuberaho bulambalamba Rosie Agransi ne tukuletera entertainment mu every corner. Bulako kikoyi kuresanyu lyenina okubategeeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi banange erinnya eryo agenda kuba akuza amatikkira ge ga 28 nga atudde ku ntebe y'abajjajja be ng'alamula abayimbi abaze nga bayimbira Kabaka ab'enjawulo nga sinabaganda. So that means Kabaka yaniriza buli omu tumwagaliza amatikkira amalungi wano ku Pacos Parks 256 owangale n'abagerekagerekera Obuganda atikkira gwe mukwano gwange ali engoga magagenda kubeera wa mu lubiri lwe olw'enkondi mu ssaza lya Buddu era nga eno wasibukayo abantu bangi anti fe wano tuli mu ba celebrities ba entertainment wasibukayo abayimbi bangi omuyimbi Mathias Walkaga mwe muyimbi omuli Idrissa Msuza Tata Amal Tata Maya Vincent Sega Bwana Toro abonga nestabua nabageka recently awe ya musima nagamba nzani stabua wawe nange ebitibwa ebera wali mukaba Kabaka nakusima busimu we batintijagu just obereko obeza oli nzodi nya abantu kumitwe Ssaabasajja Kabaka azo msana otesi kugamba nti wangala emyaka mingi nnyo egy'obuto akatakula tokyongerako tubadde ne bajulayi babies bangi nnyo mubadde muri Winnie Nwaje mubadde mu PM Muton Lydia Jasmine happy birthday mwena mwebale celebrating birthdays era nga tuba wishinga birungi byerere. And the last one nganze yekagwe manyi mu July Prim Asimwe the supermodel I wish you a happy birthday banange obere mu bulamu bweyagaza a non-stop successful life. Oh, banange zendi happens agamba ne birthday yange. Na anyways nga tuvudde kuba birthdays mwe enjoying your life obulamu bwa kisera. Kale twabadde tuli awo nga Wizo atusulako ka baby akalala mbukana mu mwenda 49 baby abuzayo kamu atuke 50 ne Wizo okoze omulimu naye katusabe mu bonna bozala oba botulaga ku social media tiba boba nyiri temubamu ba neighbor temubamu ba palaso temubamu ba chameleon naye baberenga babo kubanga DNA zino zi confusing abayinza omukebera ng'omusayi gwegumu naye ng'omwana actually wa palaso nenga ne wa palaso bamukukuseeyo bamukukudizeeyo bagamba palaso yazadde omwana naye olw'okuba nti Buddu gava teyamanyira kuzaala beeru kwega tetubitegeera naye nga palaso omwana tulaga omwana olekerawo okweka omwana beera nga Wizo biye maano gambe this is my product noba tobekakasa bulungi nnyo kubanga I doubt. Congratulations Wizo naye tatera kuleeta omu tulindayo n'omulala tatera kubalaga mwana omu mu mwaka wabalagamu omwana omu kati awo tuba tu expecting ayo n'owokubiri. Anyway congratulations omwana yamutumye Douglas Mayanja Junior yamutumye amanya ge kuba munaye abaana bamuyitirirako obungi kati amanya agamu gabula mu muntu eno gamba owaaye kamutuuma agange nyongereko obwongezi ka Junior kati ngenda ba neeyongerayo mu mawulire g'eggulu kubanga olugendo lw'eggulu nga Fefe Busi we yalutunyumiriza lwosi lwangu Jose Chameleon kigambibwa nti agenda tunda music we for 3 billion shillings eze Uganda. Cost us a lot of money oba nazikolamu kubanga wetutunulamu ne twekenenya ne tufuna zi microscope tulabira ddala nga Chameleon okujjako ennyumba ye London tetulabirawo ddala kintu kyogamba nti Chameleon kino kintu kya Chameleon iyo TV ya mulema kati like tutunula ne tugamba Chameleon akoze eki. Rumor says it nti agenda mutunza General Salim Saleh naye of course ayinza n'omwongeramu ezibeera billion 5. Chameleon wakibaze ogamba nti otunze omukulu music kubanga kasete konna kaveeyo naye anyway kitegeeza ebya corporate law byonna wanaaba bimaliriza. That means General Salim Saleh wabanga yagenda okugula music wa Chameleon yagenda okubeera nga mu owninga but tekimujjako kuba nti asobola oziperforminga mu bafans ba Chameleon tekimujjako Chameleon nti asobola ogenda na performing olima naye luba terukyali lulwe naye just imagine nga atuze Mama Mia Kipepeo all those songs good songs naye anyway
naye we wish you well music omujjemu ky'omujjemu ewasiga ensigo ke kaseera okungule kati Ragadi bali eyo eggulu abayimbi bonna abasala eddiro okuva mu Nuupu nga bagamba principal bikitagaba ku ssente bagenze eggulu kakati ne Kamili gyali abamu ne bagamba mbu ate balwanidde ssente mbu Kulujeje Ragadi alwanidde ssente ne Kamilioni Ragadi nagamba ono mutabanyi wange legendary munnange tetuyinza kulwanira obwo obusente nawe obusente temuli nobody just tuyina enjawukana kale ntonotono like points nga tezawukana naye ekya ssente tesobola zirwanira n'omwana wange and he's a good musician tuba tuli awo ng'ogamba mbuki mbusimanya weewozaako mbu temulwana nga fefe atukuba oluyimba fefe pusi olugendo lw'eggulu olimba luyitibwa gulugulu gulugulu yatujukizaamu gulugulu went to school naye yatukubye byonna byonna ebibeera eggulu abaganibwa gwe babagana mudda wamulindirako wali mu hoteri ne mulinde abagenze bakole batya baveeyo omukulu mbw anywamu ne kasigala okwegamba yatukubye zilayini ziri eringa omumanyi smallest rapper enaku zino engeri gye twakitegera ate nga nti mukowa Nubian nayo layini eyo yakiteddemu kati olimba oba tunnaluwulira lulungi nnyo lwakuba mbw ayina bye yalese Jajja Ragadi yatugambye mbw ayina bye yaleseyo biyitirivu we yes yatuddeko butozi naye nga bingi ebibeera eggulu because ba actors bagendeeyo twalabyeko n'abeekaweepe simanya talent association mbu naawe simanya abayimbi abakabi bavuddeeyo tebabafuddeeko bali mu kuba bapromoters ssente bapromoters obeera promotinga kito promotinga muyimbi ate ne basimanya bajijje ba MCs byomwenna mu kuba music w'abayimbi so all in all nga tebagezaako gamba balina kusooka kufa ku bayimbi kubanga yesosi ya buli kimu promoter tolina kyogenda promotinga nga tolina promoting kale mwe promoting kati Abitex agambe tutegese Abitex kani imagine Lily Puzzle yafuna obukosefu wabamba gamba nti ulcers zirumanya abazimanyi naye nga tumusabira abeere bulungi tumusabira bamudusizaako mu ddwaliro kigambibwa mbu yatwaliddwa mu ddwaliro ly'ebbombo ery'abamagye omukulu General Salim Saleh orders nagamba omwana bamukole ki bamutwala afune medication kubanga ye ssente si kyekizibu era kigambibwa mbu ali mu ddwaliro ly'abamagye ebbombo bamutreatinga mukazi we yavuddeyo gyo natuclarify nga kubimuluma nagamba kati zaali ulcers nezituuka mu bintu ebirala bingi nnyo ne bagamba natandika n'okutonya izikula liver problem tetunabakakasa bulungi naye Lily Puzzle tukusabira mukama akole batya tukusabira mukama akusuuse obukuluma ate osobola okukomawo okole omulimu gwo gwa PR kubanga obadde ogukola bulungi tutamanyi basituga okula emmotoka zikyaliwo naye obuntu obwo obutonotono jeno waba abukuttemu werangu tukwebaza General Salim Saleh ekyo kyewakoze kakati n'abaliyo eyo mutemwerabira muyimbi munnammwe Evelyn Lagu tujjukire nti alitta yagenda for kidney transplant naye akasente kakyamwekubyambi abamu mwanyiga nnyo bwe mwamusondera ssente n'azigulira Mr. Vegas simanya promoter Vegas ebimuli kati munyiize nnyo muganya omusondera mwana wattu alabika okuba nti akomawo e Uganda tujjukira nti Evelyn Lagu yeetaga emitwalo 3 egya ddoola okuleka nti abalayo treatment and everything kubanga balina okusasula we basula okulya kwegamba mubimanyi naddala ng'oli mu nsi etaliyo olaba obeera mu Uganda n'obeera mu ddwaliro nekikusukkako kati ate onaalya ettaki gye batamumanyi Gravity omutujju ono yalabirwako ku kivulu kya Ecosat ekyakagwa ekyokubiri second edition nga yiba naye before that waliwo TV station gye yagwira ku presenter omu Jackster ngomumanyi obulungi oyo yakubibwa akalulu n'enkoona n'enywa kakati yasangayo Gravity baba Jackster yasangayo Gravity yasangayo Jackster n'amugamba omanyi mwe ba presenter muyina bye mweyogeza mwagala ne munjogerako bitugamba ogwo gwe mulimu gwaffe tulina okwogerako wokola kino wokola ki tulina okwogerako ogwe woli omuyimbi woyimba kubikunyumira oni gwe ayimbamu bannyabo yali avuddeyo nagamba lwaki wanyimbamu so tuleke naffe tukwogereko okay kati Gravity nagamba Jackster naye mwana Jackster njakutta ngomanyi kitegeeza okugamba omuntu mbojja mutta okay osobola okuthreateninga omuntu n'omugamba
makale n'omutisatisa mu ngeri eri simple naye Gravity oba wali onywedde bikikoro omanyi tugenda ne tunywa ebintu nga tetubitegeeza nonywa ebintu ne bikusukkirirako kati gwenga Gravity ndowooza by that time byali bikususseeko n'olumba omukulu Jackster n'omugamba mwina kistori kye mwankubako nze biki andi sikyagala kiwaninge which of the story n'omukulu tagijjukira. That means it wasn't a big story because omuntu obugamba nti yakolako story nga nejo omugamba tagijjukira bulungi mu mutwe gwe. That means it wasn't a good story or obanga yali stunt nga wajera kuba mumanyi okukola stunt ne muzeerabira kati so bagiyisaawo waba tagijjukira it wasn't a big deal kubanga waba tagijjukira some of us twogera ku bantu ne bagamba bayogera ku gundi naye nga olw'okuba tekyali tekikola makulu oba tokyagijjukira. So omukulu bagamba teyalusuulidde mwana nadduka ku police station nagamba enanga I need insurance for my life. Jackster nagamba netaga insurance because anything that happens to me Gravity will be responsible. So Gravity you're not jolly. You have to make sure or you know kukakasa nti mwana mulenzi oyo Jackster abeera bulungi because insurance ye gwe number 1 asookebwako okunoonyezebwako akantu kana naye kamukonako wepa Gravity mpozi obeerawa eyo bajja kunoonyayo mukwano bino byetukangakanga abantu olw'okuba akwogeddeko nawe bataba bapresenta ng'olw'okuba oli muyimbi oyingidde mu kilabu oba oyingidde wantu wonna oyagala okubeekuba buli muntu olw'okuba oli muyimbi huwaayo fe abakusapootinga mu buli kimu kyokola bwe tutakwogereko oluyimba lwo lwabanyawo banaalutegeera batya oluyimba lwo lwaki banaalutegeera batya anyway congratulations kufuna nakasente ka if concert kuba abamu baagaana okuyimba nolaba wakkiriza nolabikozeetaaga so zikolese bulungi ate tozimalaawo kuba anything wekituukira ku Jackster bakunona mukwano blood muloko Spice Diana ali Turkey ali eyali mukuba music oba Uganda munaggulawo ddi mwe mumanyi naye Spice Diana yagenda era estori twagibaako ng'agenda so yatandise okuperforminga ngenda somwezi 27 zetwabagamba luli so yagenda naye ayina gwapeyeeta naye gwe tutamanyi oba muyimbi hair stylist fashion designer but all in all batambula wamu all in all we can say they are friends naye mukisusiza nnyo this would have taken me omanyi oteyogerako mu bintu ebimu osemba anyway she's there performing and performance ze abazigabyeko they're really awesome kyetugamba abaffe tunaggulwa ddi kuba ennaku zizino zisebenje tenalayo omukulu ansirisi talina nakyatugamba ali eyawuuta okumanya lockdown waliwo yagamba nti fenne tuyisizza bubi mbuno omukulembeze eggwanga wabanyi obungi talina kyagirako anyway amanya ganze Trace May obadde olaba celebrity patron nga tukutusako bintu bingi nnyo ebyenjawulo entertainment abavaayo abafayarizani abakyalya n'abatanaba kulya naye nga basuubira okulya bonna waneeno ku Kakosfax 256 ate wenna abanzira mu kavideo akalala nja bankuleetera ebiri mu Big Brother Niger season 6 tobeera nga tobisibwa kubanga abapresenta tulina bangi nnyo kimanyi netulaba temutwagala keep on subscribing and tell a friend shalom.